Yeah man. Manyi era byenkozesa nayo bingi nnyo mwana. Nkozesa bingi nnyo. Era nte bikozesa mu bungi ate mu kumanya. Ngamba ebyokulya n'ebiddaka awo. Anti era owulira ebisaturatinga. Nze ndi another problem. I can't be saturating all over. Ebifaananyi mbyogerako ng'omulala wabyogerako. Goyagala mbyogereko ki? Nsobola mbyogereko ki? Mbalaba nammwe musirisi temubyogerako. Mulaba ebigenda mu maaso. Naye I think tubikwase abantu bawansi ababi b'omusolo bategeere. Waliwo ebintu nga bibaawo mu nsi abamu tetusobola kubaawo abamu tuba bize abamu kati nze ebintu byongambako. I had a phone call from my sister Sheebah. Naye nga bw'omanyi mwana saasobola kubeera available. I remember lwali lwakuna ate nga nina akasiki k'omwami omu bamuyita omwami omwali ku lw'e Masaka awo kati saasobola kujja mu meeting ezo ate ngenda okulaba enkeera nga ziwedde ne ngamba kirabika nabadde nze seetaagise kuba byawedde. Okutuula kwe kutya nze nzijukira Sheebah lwe yankubira lwe yali ampita siddanga kuddamu kuwulira bintu birala era sikiddanga kawo n'ekitwala abwe sikitegeera nawe n'ekiri mu ggwanga sikitegeera bayibawe ate kati jukira biba byakagwawo nga njagala mbinoonyerezeeko kakyali kange nako kayisima Ebituli ne kabwaka kati ate nensooka mbulankingako wallahi nensabira ati Allah asaasire omwami oyo amusonyiwe byonna ebyasoba ate ngenda okulaba nga atera omanyi waliwo akagambo kyaliwo nga katera okwogera mbu ensonga ezitawa abantu toziwa makulu nenga kati zino weziba teziriimu makulu lwaki naye waliwo bakyali bange benda abakuba endulu mpulira bagamba babo batwala sente nalabye neliri pazo nengamba ebirimu sente naye ate ebintu ebibaamu sente I have to be informed. Kabako akigambibwa nti mwabamu abataliyo jesi mwina lwakuba tewaliyo abakulu mutakolagana nabo abaliyo. Ninayo kyenazudde nze kirabika engeri gye ndi wakyaliwo emagere tebasobola kunteeka ku lisiti efunayo wadde emitwalo 10 kuba mbe bangamba mbu engeri gy'oli kyaliwo emagere gwe togenda genda ku lisiti eyo yeefunayo kasente ate era n'ekirala it's all about politics and we are running and politics in music is more than in the parliament so we're ready. I'm ready. Abayimbi bonna gye bali. Okujjako Kabako. Bobby Wine naye tabiriimu simulabayo. Yadambya bufuzi. Mick Wine simulabayo naye yadambya bufuzi. Yadamba kyalo. Njagala manye John Black simulabayo naye yadambya bufuzi. Tulina entondo naye ate osobola otonda walira otya ekintu kyotalabangako. Kati sirabangako nga ntondo wali lwaki etali hiti mbu baginkubyeko mwe muwulireyo hiti muwulira hiti bwe batisi hiti let go ate kirala mwe mulaba abantu nga banoonya majja gaabwe mubaleke abayaye balye munyago gwabwe babwake baliwoza ne fayiro y'abantu anti nze ninayo akagambo kamu ke mmanyize neddiranga akabbiro kasimba sirya byabwerere sirya bitaagule nze neeyigira. That's why I sweat every day and I sweat every time. Sirya byabwerere ate oluna kagambo kenakoti nze ku mukwano gwange muwuliddeawo navyo yagambye sente batuwa zaaki twakoze mulimo ki by the way njagala nnyo okumbulya bampa zaaki nakoze mulimo ki njagala mmanye ekyo ekyokubiri nze kyenwanirira mugenda kwekulaakulanya Banno bali mu kulwanirira kusaba copyright. Oba njije mbayiteke waka, oba njije mbayiteke wange mu conference mbabulire about the federation because even in COVID try to run a federation. Nga tuteka federation etulonda ne kamiliyoni nga ye president wa federation. Ekibiina ekimu ekyenawulidde kye bagudde Malaka kye bayita Uma ate ne kigana federation. So what's going on? What's going on? Chente Jebali balina okubeera ate last time nga tutandika federation Uma yagana and they formed something called Umas. Abantu beerabira oba tebeerabira baforminga n'ekibiina kye bayita Umas naye obutabatwala nnyo eyo kamba twale direct ku munyago wamma mutuukire ku munyago eyo tuveeyo kuba we najjukanya abantu bana bayinza obetala ani president anti kati nze nina obuzibu bumu bwe mpulira president wamanyiwa afuga ne gwe babba akalulu
kati sina kyemmanyi bro Kenzo nalabye n'ababaddeyo nga bamukubamu ebituli kati gweyagala ate nze atabaddeyo nkole nti nabalabye and you artists get serious oba osegedde we muba muteeseza ebintu byammwe ebiri real mubitwale real don't put a plastic face abamu kuffe tugaana okujja mu bintu ebimu kuba tweyisa bulungi tetwagala ate mutulabe nga fesi olwokuba mbu ndi negundi ka fesi nteekewaako abo abanda amwe badman whoever go nze ndi badman era we mankolagana n'omuntu is a realness mbalaba eyo babeera ate be babirimu ate bakukutambuza sibirimu mbalaba I see you but the people watching you guys wama ababirimu naddala mwanyinaze vice president ate simukuba si lwakuba mbu abirimu ye kyali wange tebikwatagana ebyo konna kyaliko I wish you the best naye ye simukuba abalala nja basabula bonna abaddako bonna naawe sobola bro if you are my friend you are my friend if you're not my friend ne bwoba finance ne bwoba gongabula nenga toli kyali wange ne wobeerani nenga nze toli kyali wange abakyali wange si lwakuba mbu naali mu kyesimanyi abakyali wange ate wasanga yate besimanyi ate kati awo kabakabaka kuba sibimanyi omanyi nze saasoma I know what they call roll call akatono ke nasomako nawuliranga kyebayita roll call roll call siwulirangayo nga bampita roll call like nga bawulidde next on stage Kabako siwulirangayo nga bampita kati ogwo ngambye mbubituula buli kanaku ewange ndi emmere naye sirabangayo baje kibiina federation guys kati tukitwale bwe tuti bwemba sinayiga lutalo bwemba simanyi federation lutalo bwemba sikizeemu tekigenda mu maaso bwemba sikizeemu kyogamba Ugandan industry tegenda mu maaso si anti sikimanyi ate ne bagambe no bagamba I wish you the best kuba nange nina byendiko eno and I want you guys to wish me the best nange ndiko byendiko owaye bwemba nina byendiko eno ngangoba ona ina kankonyeka ona ngamba kire bikoyagala abalongo kati bwemba nsaba abalongo they wish me bad atuchimanti is your good friend yep ate right now government toli musanyufu na federation kitegeeza owaye sebo olwokuba mbuno siwagira kibiina kiri mu bufuzi siina bali mu bufuzi benjagala byanjawula nti wetu bagamba abantu sebo mbaddamu bakwano gyange omunno mulimu mikwano gyange the likes of Nina Rose amanyi n'okunkubirako naye mukazi wattu abankubirako nengamba wayi waliwo ekigenda maaso naye nga tolabika ne mugamba mwana ndi bizo omanyi nze ndi maje gakutaka abamu babeereyo nga bali mu meeting nange nga ndi eno mbasabula kati tetusobola kukwatagana abasabula yaani jjukira nze siri technical team nze ndi maje gakutaka kati bw'onontwala ku computer you need me to delete what or to edit what alhamdulillahi rabbil alamina baba bali ku kimu kuba nange siri mubazzi nabo si babazzi baba bali ku tepu emu ey'omuyimbi I wish you the best kuba nange siri ku tepu ya mubazzi nange no wemba nsabe sala katonda agamba soko yagalize banno nawo malenkuwe I wish you the best yet sibimanyi temunkwekwansa wamma mbagalize ebyakabi kuba atati the end mpuliramu akagambo copyright kati akenja okulinda ku desk yange Allahumma swali bandyako dda sente mu covid mikwano gyange gyonna gipromota ate gimunseka najjo ate tetwanyiga abayimbi abamu ne bandyako sente era sanyiga bonna abamu ne bagenda nebulaya ne baleeta zikamera bagenda kukwata bayimbi sanyiga so kati waliwo ebintu nga byo tolina kunyiga is you to work on it bro okumpita Kabako saakunganya meeting nerwanako nga Kabako so ate waliwo omwami nga liri puzzle mbasaba kati kanjogere mazima ezange tompa bwe alhamdulillah wemba ninayo kenina wallahi ndaba ntebakampa kuba nina omwami omugwe njagala bakamumpere liri puzzle mu covid liri puzzle yo bamulongoosa lw'abayimbi yafiiririra abayimbi bamulongoosa era nze nsaba musajja musiraamu oyo ezange tebazimpa baziwe liri puzzle obulamu bwe bugagga kuba neyisima essaawa eno singa abulina singa awandanga Kabako
akavidiyo akaki kati vidiyo eyo nange saaliwo kati mwagala njogerere vidiyo njitandike ntya kuba byetaaga mujjingo awo ne katandika butandisibwe mu njagala nange nalinga abawagizi nange bwacha ku macha ku page ezimu awo big eye mbu nendaba akavidiyo when it's saturating nange nze nyini nebuuzanga gwe what went what and what atolede batuula oyagala nkole ntya wakalaba nga baseka kati gwe oyagala njogere ki ate ekirala bw'omulaba ekintu kyonna mu vidiyo kiba kya vidiyo ekyaddala kiba kyaki kyaddala ate ekirala Sheebah kyali wange ate yali ne kyali wange omanyi spice kyali wange roja kati twagenda era ne twegatta ne tufuuka baki bakyali naye nga oli kyali oli ye ate boyi kyali nnyo ye Sheebah so bwe nabasinkana saateekayo nange ninga mmwe ate ekirala muteekeyo bitono ebimu mubindekeranga n'embyogera ekibatta sina bakyala sina bakyala bannaye baganda bange the industry is virgin industry ekyali mpya ebintu binyuma gwe kijja kityanga mukayanira abawala babiri bokka